The Newsroom, where untold story is revealed. Everywhere! Narukora! Amanya gange nze lutama kuzisema kuwa buli wosirikira amazima okiriza ekiri okwongera okusaasaana tugwerere ku mazima people power our power no. Zambali Brasio Mukasa wuno nawe ebimutuuseko si birungi nga yakava kulare ya msajja mukulu Honorable Narukora Mukawempe ku lunaku lwaleero ate munnamawulire munnakinku eyali omukozi wa Radio Simba akola ku NTV amanyikiddwa nga Kyeyune Ivan Wazunguluzungululu naye agenze maaso n'okwera nga y'omu ku abo abeegase ku Zambali Brasio Mukasa kakati nno eyali leader of opposition omukyala amanyikiddwa nga Winnie Kiza wuno agenze maaso n'okubeera nga ate akuma omuliro agamba nti ffenna abanyigirizibwa tuli ku side yemu oluvannyuma lwa FDC Katongo okwegatta ku NUP mu kunoonyeza Narukora akalulu bingi ebigenze Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. maaso n'okubeera nga ate bibaawo njagala ngende maaso n'okubanga nkuwa obubaka buno olaba ate omuliro nga bwe guli mu Kawempe ate n'ebyo ebigenda maaso n'okubeera nga oboolyawo bitiisa biki ebituuse ku Zambali Brasio Mukasa ate munnange nabyo tugende maaso n'okubimanya wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba ogiwadde muliro gukitamuza otuuka ku buli sekinoomu ate mu ngeri yemu nkusaba gwe atana subscribing osooka subscribing munywanyi osobole okubeera nga ate ofuna emboozi zaffe zonna ze tuteekayo ku mukutu guno. Awo wennyini nzikiriza nsooke nkwe video eno nga omukyala amanyikiddwa nga Winnie Kiza ng'agenda maaso n'okuba nga atutegeeza nti abo bonna abamanyi nti banyigirizibwa omuntu ow'okulonda omutuufu ajja osobola okulwanirira omuntu wa wansi amutegekere amateeka aganamufavoringa nga kwe kulina okubonereza oyo anaabo boolyawo agudde mu ntate agambye ye muntu amanyikiddwa nga Council Narukora. Ebigambo bingi byayogedde naye nkusaba ate byonna tubiwulirize. Abanyigirizibwa bemulabe yabalala abondowooza bali bulungi tebanyigirizibwa abanyigirizibwa tuvuddeyo ne tugamba nti omuntu asanira otukulembera mu palamenti ye Narukora mwogeza atembe n'ensonga endeese wano n'envayo ewaffe mwenti n'engamba nti ensonga eryemu Narukora y'omubaka asanira agenda mu palamenti atuyamba okuwoza emisango gy'abaana baffe bali mu makomera. Kakati nno musajja mukulu ono wuuna abotodde ebyama bya banna NRM amanyikiddwa nga Kaija Arnold agenze maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo bibadde biwanvu neewulira engeri gy'ayaniseemu banna NRM. Njagala okubasiigira ekifaananyi ky'owe-NRM bw'afaanana. Owe-NRM abaana basomera mu international schools basaza $15,000 eno bakoze ki bambuze abo-NRM wabera bavuga zire muroka ki ensava eno bakoze ki abo-NRM babbi battaka eno babbi battaka bakoze ki so olwaleero tuzze kukola kintu kimu ntera okutegeeza abantu mu Uganda tulina side bbiri zokka ey'abanyigiriza n'abakola ki n'abanyigirizibwa naye ekibi ennyo nti waliwo bangi abanyigirizibwa abeegatta n'abakola ki n'abatanyigiriza. Njagala batuma omulimo gumu bwe guti genda gwali wano okimayo omuntu ogu oyogerayo n'omuntu ogu omugambe gwe toli we-NRM nkulabye oli munaku nga nze jangu ku sayidi gye tukola ki amanya n'eddoboozi nze Harold Kaija.
kakati nno wabaddewo okulya n'okukomba essowaani olunaku olwaleero Zambali Blasi Mukasanga omulundi ogwokubiri okubeera nga adda ku lwale ya Nalukoola agenze maaso n'okubeera ng'ayogera ebigambo bingi era ebimu ku ebyo ebyamuwummuza luli ku mulimu ate ku luno agenze maaso n'okubeera ng'asajjula ekiwundu agenze n'okubeera ng'akyongeramu ate kamulali. Wuliriza ebigambo bya Zambali byayogera ku musajja Idi Amin Dada naye ng'amureflectingako ku ngeri President Museveni gy'atwalamu eggwanga lino. Ebigambo bya Zambali ekituufu musajja teyeerya ntama. Wano waaliwo omusajja yali akulembera nsi yaffe eno n'ayita baminisita be ng'ayagala kukyusa linnya lya nsi yaffe eno Uganda agituume Idi. Baminisita be bonna abaaliwo ne bamukubira mu ngalo ne bamuga kyokoze kirungi nnyo, naye omu ku baminisita be bamuyita Waliya Mungu navuga nti mukama wange waliwo ensi gye bayita Cyprus. Oli ambuuza ate lwaki oyera ku Cyprus nga njogera ku Uganda? Navuga nti abantu b'omu Cyprus babayita Cypriots. Navuga nti lwaki okituuseeko nti ati naffe bw'onaakyusa ensi yaffe Uganda n'ogituuma Idi, abantu bamu bajja kuba babayita ba idiots. Ekyo abaali bagenda okukyusa erinnya lya Uganda ne lisigalawo nga lya Uganda n'atagituuma Idi. Ntegeeza ati buli lw'osirikira amazima okkiriza ekibi okwongera okusaasaana. Tunywerere ku mazima. A people power. Our power. Kakati nno munywanyi w'enfanfe ate nga mukwano gwa Kyagulanyi okuvira ddala eri emabega ng'akyakola ku Luboggala Simba amanyikiddwa nga Ivan Kyeyune agenze maaso n'okubeera ng'ate yabaako byatutegeeza olunaku olwaleero bw'amwegaseeko wali eri ku laale ya Nalukoola oba ku kampeyini za Nalukoola mu Kawempe. Ayogedde ebigambo bibadde biwanvu naye banywanyi bebimu ku ebyo by'ennomboddeyo oba byensobodde okubeera nga nzigyayo okubanga ngabanako nammwe tubiwulirize ate era tubiwaakadde. Bakola Kazungulu olunaku lumu omukyala yazukukanga mutabani we amukubidde essimu okuva mu Amerika n'amugamba, maama njagala kukomawo obulwadde bunnuma. Maama we n'amugamba, walwadde bulwadde ki? N'amugamba, mukenenya nnuma sikyasobola kubeera eno nkomawo. Maama we n'amugamba, nkwegayiridde togeza n'odda kubanga bw'okomawo ogenda siiga akawuka mukyala wo, ate mukyala wo ajja kasiiga muganda wo, ate muganda wo akasiige Meidi, Meidi akasiige kitaawo, kitaawo akansiige, nange nnyinza okasiiga dereeva, dereeva ayinza okasiiga sisita wo, sisita wo ayinza okasiiga ekyalo. Tokomawo na Mukenenya. Mu 86 Mukenenya yayingirayo ewayero, assa ebitongole ebiramuzi, assa entobazi, assa ebyenjigiriza, assa buli kimu. Ono Nalukoola kyali wange atambudde okujja nakasongola mu bintu bingi, ate nkubanja nkupromoti nze gwe ekyali buli wakutaano okuwadde obudakiika mwana Novemba siki. Kale n'olwekyo ku lunaku lw'okunaana 13 njagala buli woolaba Nalukoola tufune emitwalo gy'obululu 8 naki. Ate nange nali kandidate nakasongola n'omulundi guno nkomawo naki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nabamu ku abo ababadde basanyusa b'olunaku luno wabaddewo akaana kanaino katooto kagamba nti keeko ka ambasada k'abaana bato, naye njagala mulabe ebintu bino amazima matuufu ojja okumanyira nti ate generation yeddako yerabika tejja kusoboka n'okusinga ate kweno eriwo eyaffe kati. Waliwo atudde mu ntebe kyemanyiga tendaba yagenda nadda asuubiza bingi n'akola bitono natamanya kyekisange kiise ekiise sanze mu ntebe eno alimu tamanyi bululu bwe lwamupye ne yeewaana nga baamuteeka lwewalitse
tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom ensonga nnyingi era mpanvu nnyo nnyini ddala. Waliwo eŋŋombo egamba nti together we can, bwe tuba awamu tusobola okubeera nga tusobola. Nuupu olwaleero egenze maaso n'okuba ng'ekola ekyo. Oluvannyuma lwa FDC Katonga, musajja mukulu wamanyikiddwa nga Elias Lukwago agenze maaso n'okubeera nga akulembera mu ttiimu n'agiwa ekawempe mu kunoonya akalulu ka Nalukoola. Ate era bwe batyo bo bawaze ne bagamba nti bali wamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Banywanyi, munzikirize ngende maaso n'okubeera nga ate mbateera wano ensonga nnyingi ezikyagenda maaso n'okuba nga zitambula. Bannyinaze ne baganda bange Abayisiraamu kyabagaliza ate ekisiibo ekirungi, then kwoteeka bannaffe Abakatoliki nga bali mu kusiiba okutuusiza ddala eri nga tutuuse ku mazuukira ga Kristo. Mbagaliza nammwe ekisiibo ekirungi, naye ebikolwa ebirungi ebikolebwa mu kisiibo tugende maaso n'okubeera nga ate tubikola, n'ekisiibo bwe kiba nga kiwedde tusobole okubeera abantu abali productive eri ensi yaffe, ate nga bwe tukolerera oba oliawo obulamu bwe tutasuubira oba bwe tulengera bwe tutalabako n'amaaso gaffe, wabula obulamu bwe tugenda maaso n'okuba nga tulowoozaako bulowooza oba kye tuyinza okuyita life after death. So nga twetegekera obulamu obwo ate tugende maaso n'okuba nga oba oliawo tweyongera okukola ebiri productive eri eggwanga lyaffe Uganda. Nze naawe twagala ensi yaffe ate awo tusobola okubeera nga tugikulaakulanyiza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.